Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba nno musubscribing ate munyegene kale bagita Fahad TV abali mu ggwanga lya Iraq Saudi Arabia mbebaza anembaga ate mwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribing ate ne munyiga kale mbane updates zinavali Mr. Yasinkanye adda Nabatanzi era nga bano bewadde ka aga mu public abantu bangi munene bakuba ebizira yika Nabatanzi onako olweggulo yavuna confirming n'agamba nti ye talina buzibu era si kibi bw'aba ayagalana ne Mr. kubanga tino obulamu bubwe tewali walina kola ki tewaliwo alina kubanga amutegeera era nga ebifaananyi munnange bwe bityo byalabise bwe bityo byalabise kuva 2021 mpaka na kaakati omugambo mungi gubadde nga gutrendinga ku social media wakati wa Nabatanzi kosa ne Mr. wabula ku mulundi guno ensonga munnange yeba tebakoze ki weba tebasazeewo n'okubanga bewaka aga jjukira B2C ina ekivulunge ennaku z'omwezi ndowooza 9 ndowooza gwe mwezi ogutyo gwa May mwezi ogwokutaano muneyo bityo byabadde bwe bityo byadde babadde ne press conference kyabadde masavu kyabadde so massive nnyo kyabadde kyakabi nnyo kyabadde kya tabo following Fahad TV ato following ne Fahad Yeyongedde news tojja kubanga wejisa kubanga ambani updates ebyaddala ambani updates ezina value Chino kwa chichi mucho katika kuzeekuumira ebyala obindekere chino kola kusubscribing onyige kade ebyala obindekere munnange bw'ato Nabatanzi bwerabise ne Mr. Nabatanzi yagambye nti si kibi okuba nti si kibi bwe kibanga ayagalana nani ne Mr. yagamba nti tewali gwe kikwatako yenna waddembe kubanga obulamu bubwe era mwabadde bateekawo olugezigezi simanyanga biki manye lyabagamba Nabatanzi mukadde ku Mr. yabagambye waddembe okumwagala teyalina kubanga kola ki amusayirawo jjukira nabagambiza yava namwataakinga ndowooza gwali mwaka gwa 2022 Zaala yava n'alumba Nabatanzi ng'agamba mbu Nabatanzi mukulu nnyo ku Mr. Ekyalya dwali lutalo senziggu kati bannayuganda basinga bava nga bagamba mbu Nabatanzi mbu mukadde kwani mukadde ku Mr. Mukadde ku Mr. abasinga ne beebuuza enkulu tenywa abasinga bye bagamba naye nga munange byebyo kaaga baakewadde mu public kulumya Zaala toto ne bannayuganda abasala omugambo mbu Nabatanzi mukulu ono yagambye nti waddembe era si kibi Mr. bw'abanga boyfriend we bigambo bya Nabatanzi bw'ato byakoze bw'ato byagambye si kibi bw'aba ayagala nani ne Mr. era si kibi Mr. bw'abanga boyfriend we kugamba ekyabadde ku press conference kyabadde kikambwe olunaku lwaggulu kyabadde kikambwe kyabadde so massive nnyo kyabadde kya tabu nnyo kyabadde kyakabi nnyo kyabadde kya mutawana nnyo ngenda kusaba nfollowinga subscribinga nyiga kade likinga commentinga ate osale ng'ogyekomiddeko updates mba nazo ensonga za Nabatanzi ne Mr. Owa B2C omukwano gubasaza mu kabu kugambye love eri mubire love kulumya eri mubire bintu byakulumya ozanya gwe n'okuzanya gwe bintu byakulumya naye nga we tuli amugera kubanga munfollowinga updates mba nazo abali mu Iraq bane abali mu Iraq mbebaza ekibuga kye bayita Baghdad mbebaza ne bagamba nti kyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribinga ate lyabali Saudi Arabia namwe mbebaza manyi Saudi Arabia basinga okubanga bafollowinga Fahad TV Saudi Arabia UAE kosa ne Uganda kosa ne Germany ne America mbebaza manyi okubanga mugifollowinga namwe abali Uganda namwe mbebaza mwakola kyakabi nnyo mwakola kyabode nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade ensonga za Mr. ne Nabatanzi yongedde okubanga alumya bahaters bonna bagamba nti no mukadde ku Mr. yongedde okubalumya bewadde ka aga kali akasufu okuzaama Nabatanzi basinga bagamba mbu akaddiyeemukko mulowooza buli myaka egikula buli muntu adda buto
kobeere gwe nawe emyaka gye balina gisikyogere okuba nagyo mu 2026 gye balina gyo mu 2024 sigyolina ku ssaawa zino ya 2025 just ndowooza ekyawukana guba mwezi naye era omwaka gugenda okugwakira ng'oli myaka nobeera ozaalibwa mu Desemba nobeera ozaalibwa mu October era October gyatuuka era omwaka gukyooke ng'obadde olina oleme okusigala mwaka mulala esi bwetyo bwetambula kale mulekerawo vuma Nabatanzi mbwakaddiye kubanga ndabye abasinga mu comment section abamuvuma mbwakaddiyemuko ensi bwetyo bwetambula buli mwaka oguyita omuntu todda buto ekyo kikafu era gwalowooza mbu buli mwaka oguyita odda buto zookuka olaka oli mu kuloota buli mwaka oguyita omuntu akula okaddiwa okula fena we tuwalisi we tuli kati buli muntu yaliko muto n'essaawa zino ffenna twakola ki ffenna twakula naye nga munange ebintu byebyo ebya Nabatanzi ne Mistari Nabatanzi agamba nti si kibi okuba nti naagala ne Mistari era si kibi bw'aba nga boyfriend we era aga yakamuwadde mu public nga buli omu alaba okwongera okulumya abo bonna ba haters n'okulaga obuwala obwesembeza Mistari nti ono ali booked mumwesonyiwe following Fadi Yoge News, following KBTVUG, following RTV Uganda now, asigala ngogi following bagita Fadi TVUG. Mbagala nnyo mwena following bana mawuli agaba gatambula okwetuula eggwanga lyatu Uganda. Nigamba nti comment section weri awo so kontera obaka mu comment section wansawo ate osigale nga ogi following. Mbagala nnyo mwena mubeera bulungi. Mbagala nnyo likinga commentinga Fadi TVUG. Mwera ba subscribing onyigene kale pamita Nabatanzi.